Caribbean.
Sibaholis. Sibaholis. Katindaga na maiku. Sibaholis Sibahulia. Katindaga na maiku. Tumayugamu. Tumayugamu. When I say queen, you say Sheba queen. Queen. When I say queen, you say Sheba queen. Queen. Go Sheba, go Sheba, go. Go Sheba. Como
Boy, me, I like you when you do get on. Dirty, dirty, go, let's go.
ganyo. Zawa mkulaba. Yimba muyimbi nawe. Aha. Akolaja. Aha. Unyumiso obulamu. Wewe kwagala okamala. Aha kino kidongo kikyo. Yemwandiza ndabajeva bana. abagizi bange beera nange kwagala bitasangika banange
nnyo baagala bitasi tumuyimbiremu aha abantu b'emukono kanabe ku bantu banga b'emukono kambalabe mukono gungo wazze okamanzi ngenda wagira kwini kangulengere mwebale nnyo esookera ddala mwebale leero kungumikiriza mwebale kuba bagumuukiriza eddoboozi lyange fu mwebale kungumikiriza mbaagala nnyo wakolona tuyimba wangi bambi baye Shibaholics soko wulire wano kwini alina akayimba akapema kayita neeyaziza mukamanyi tukakulamu DJ tugende DJ Martin Pro. Are you a couple, family or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure? Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kobiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road. Just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala. Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' purse with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation, specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town.
oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding, nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you